Ensonga ya leero egenda beera mpanvu. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okungamba Bruno lwaki okyogedde wano. Nze siina gamba n'ogu, siina muntu gwe ngenda loopera. Amanya nze Kigundu Bruno, omusajja Muganda n'eddira nkima. Ndi Munnayuganda, ndi muvubuka neeyiya. Nakwatagana ne munnange ne tuinvestinga mu business gye bayita Hanolonje. Sente zitali ntono, twatandikirako mamboga nga katono ka business ne tukagaziya. Bw'otuuka ku bbaala lyaffe eryo ojja kulaba nti sente ziri awo nnyingi nnyo ze tutaddewo. Naye baganda bange bwe mukeeranga ku makya nga business eyo egaanye, mumanyi nti waliwo reasons lwaki egaanye. Mwe muzze ne mutuwagira naye KCC enenema akazitoke muntaddeko kangi. Ekitegeera kazitoke muntaddeko kangi. Essaawa eno ne bandi tezikyakkirizibwa performinga. Bandi tekkirizibwa performinga ku Hanolonje. Naweerezeddwa message leero mbu kasita bandi eperforminga ku Hanolonje ebyuma bagenda biwamba. There was a red alert put on my bar. Red alert put on my bar. Red alert. Bruno K. Why would a whole big organization like NEMA and KCCA focus on Bruno K? Like, chichi imposing your kuteka red alert kubala. Waliwo ekintu kye sitategeera. Bajja ne bapima sound. Ne DBs bakozesa opima bannannyini mabaala bajja kunjulira. N'akazindalo ka JBL kabeera kaliikaana kusinziira ku DBs basala. Bannannyini mabaala bajja kunjulira. They're gonna watch this video. A lot of them. Someone will say, why are you crying right now? Ndage wando perani. This is all I have. Social media. I don't have a gamba no. I don't have anyone to call. They don't care. The fasil bandi bade inokuba ne palaso. Unakurwaliro. Hey bandi teze because bajugereza message. Omuntu alibima bamekwana Hanolonje bagina biwamba. Kati mwagala nkole sente KCCA. NEMA. Mwagala nkole sente. Ekinyambe, big up on yourself Muganda wange Palaso. Palaso has told me oba bandi weeri oba teriiwo ye agenda kujja ayimbe. Era n'abantu already batansoyingira. Naye kati ffe kitulekawo nga bannannyini business. How are we supposed to make money? I employ over 150 people. Ababoda abali ku stage, babouncer, ba DJ, service providers, abaservinga, abo bonna. Waliwo ebintu ebikutuuka ne tugamba tukole tuyiya zi business muzisika kudda wansi. Kati mwagala nkole nti last Friday mwajja ne mutwala mixer yange ya miliyoni 4. Temujinzirizanga paka kati. Nimbabuze mundage ku DBs mupimisiza. Kitegeera. I'm not in war with you guys. I don't want to fight you guys. I've made several calls. Paka wentuuse wano nenzija wano. I have tried dialogue. Kitegeera. Mwagala nze nkole ki? Era banawe mukerange ebbaala eryo ndiggadde mumanya KCCA n'ennema bannemeseza ebbaala eryo. Naye nga mmwe mujja mu bungi ne mumpagira, mujja ku Nyashi, mujja ku Wednesday, mujja ku Sunday. Kuba ebbaala lyange likola ennaku 3. Waliwo n'omukazi yaze ku bbaala lyange leero mbu simanya neiba wange awo ekisaasi. Mbadde mbagamba waliwo omukyala azze leero. Angambye neiba wange. Nangamba ebbaala lyo litumazeeko emirembe from Monday to Sunday. That's a lie. First and foremost. My bar doesn't work on Monday. It doesn't work on Tuesday. It doesn't work on Monday, on Tuesday, on Thursday. Otuuka nawo nga tewali activity. Even on Saturdays, some days it's dull. Theme nights ziri ku Wednesday, Sunday, Wednesday, Friday and Sunday. 3 days. 3 days. Which is very understandable. Nabayitamu abasinga ne mbajjako n'ennamba. Kubira music wabali wagulu. Rawe ndaba amasimu gaabwe nkubira manager wange nindojiretinga mfuluma nze kennyini ababoda be bawo ku stage y'ebbala yange banjulira mfuluma nenyuira ku street nintambula ku nyumba za wansi nenyambuka waggulu
nga monitoring a sound making sure nti tayitira mu kuleekaanira bantu oshegera ngezaako I try my best waliwo ne muntu gwe sigenda kwogera neiba wange omu yatandika okujja omukka gw'emmotoka mu mmotoka z'abaklayenti bange just simply because they are parking there ku side pavements notandika okujja omukka mu mmotoka z'abaklayenti nali nkukoze like bro doing a business in this country also banange is a bit hectic. So baganda bange kansabe mukama nyambe the people who are in higher places, when you see this video, I don't know if we have a bar owners association. Please kakati bar owners association wanungawe mbadde mbagamba nafe twetaaga okola simanyi oba gyeri. Like we need to also speak up as bar owners kubanga mazima matuufu engeri cases yenene majevuga ebintu teri muntu agenda kusigaza bbaala wano Kampala nze mbabuulidde ate nga naffe kitukozesa business tetwagala kumalako bantu mirembe tugezaako kuba naffe tuli bantu naye nammwe mutukwatibwa ekisa ate nze nno ebyange birimu nave eriko mamboga nga nina abantu benguluba nabo era naye twesonyiwa naye waliwo abakyalemezaamu so kino kibagamba mwe mena bafaani ba Hanolongi bwe mugera ku makya ne mulyangera ebbaala tuligadde mumanye ennema ne KCC batulemesezza ebbaala kitegeera kuba nze nfubye nnyo okukola naye mpulira bannange bino beeraawo bakimya ebintu ate tujja kuwamba tugenda kuwamba leero tugenda ku raiding Bruno K you are on ready alert bandi tekirizibwa kuba kati ne bandi zitya n'okuba ku kifo kyange kati ntegeke ki comedy ntegeke ki cultural dance sibyangu ngenda ku Hanolongi kati bangambe leero mupulaninga kujja ku raiding ngenda gyendaga kati ngenda tuulayo ngene monitoring sound palasa ali mukubajja wizo naye ajja teta yatuuse dda nze ngenda mbalinda ngenda kujja ngenda tuula mbalinde n'akuuma kamwe akapima sound nange nakafunye ngenda tuulaawo mbalinde ngenda balinda ne mwana nema ne KCC mutuyambe ffe bananyini mabbaala tubeegayiridde tu business gena tulema